Okay, basebole banyabo nga bulijjo jjajja Bruce Waneno okubanga ngamba mbuuza ku bibuuzo omukyalo ono ebibuuzo bitono nnyo tulina ebintu bye tulaba bitambula mu ggwanga ebifaananyi by'abantu abali mu suuti ya adabu byo bitambudde bizuuze simanyi njagala kumanya nze neebuuza tulendi gufuuse musono nti kati abantu batandike ng'okubifulumya kiki kye tuliko Uganda eragawa era mu kyo nga ndi n'omukyala Sasha Brighton eyakafulumya akayimba kawoomera era ndowooza naye bw'atyo bw'ali kale njagala kubanga mubuuza nsanyusa okubanga nkubuuza ku kibuuzo kino nengeri kyatunuulidde atidde olowooza okubanga nudes zifuluma nnyo ennaku zino naaba yakaggwako omulala najja gufuuse musono tukite trendi oba kiki olowooza? Kyayinza nze okwogera nti abawala twewa ekitiibwa n'oba nze n'oba oli nti olina boyfriend wo aba akwagala nnyo akuwa respect sisuubira nti omuntu akwagala asobola okusaba ebifaananyi ng'oli bwereere nedda. Try to respect your body. Omuntu akwagala mugambe wakusaba ekifaananyi ng'olina omugamba nti ojja kunsanga ondabe. So abawala tebeewa kitiibwa nze ngamba balina okwewa ekitiibwa. Abawala beeyongere kubanga twalaba ebyagundi abantu ne bagamba ne bakuba enduulu naye nga oli ayinza okugamba munnaye nti nabadde omuntu wange mu mukwano abinsabye mu mukwano tweyagala bulungi nnyo yabinsabye abeere nabyo long distance relationship ng'eyo oli nayagala abeere n'omuntu we ate bwe beekyanga omusajja n'afulumya ebintu ebyo abasajja okugamba oyinza kutwogerako ki? Abasajja bafulumya ebyo ebintu abasajja waliwo ekintu mulimu ekintu nze sijja banenya because omuntu gw'otaazaalibwa naye yadde muli mukwano omungi lwaki omuwa obwerere bwo nti ojja muwa obwerere bwo falling out relationship eggweewo osobola omukola ekintu ekigenda omuluma obulamu bwe bwonna ng'alina kukusasula nawe nakigenda kukuluma obulamu bwe bwonna okitegeera nze abasajja sibanenya because ffe tubikola gwoba omuwadde chance omuwadde ekyo ekintu naye singa nze sikuwa bifaananyi byange nga ndi bwereere naye tuna falling out bubi olina ki kyogenda okukola kinnume. Kati ekitegeeza kati twogere ku Sasha gwe tobirinaayo tobiweereza tobikola? Never in my life. N'omusajja gwe naategeera he travels naye yaŋŋamba baby newendiba nkemeddwa ekyenkanawa never send me your pic because ategeera amanyi bulungi nti tomanya ayinza omuwa ekifaananyi kyange ne bukya kumakya ne tufuna obutakkaanya ne wesanga omanyi obusungu bukozesa bingi obusungu busobola okuteesa ekifaananyi ekyo n'okiraba nga gwe wakitadde nemala n'oddamu n'omosensezzo n'ogamba why did I have to do it naye olwokubanga abadde n'obusungu obungi wakikoze nze Sasha sisobola. Okay. Kati abawala let's say already ebifulumye ebyabo ebifulumye olina akalowoozo koyinza obba waayo mu mbeera eyo kati ubanye ebeera ya depression obeera onyigirizibwa ebifaananyi byo bifulumye buli omu akulaba oyinza bba wa kalowoozo ki akubagumyamuko? Kyanyiza obbagamba already biba bifulumye oba tokyalina kyakukola olina ekisooka oba oyize essomo nti the next time in your life you will never do it. Omanyi teri kintu kiswazanga ekyo n'oba tolina bazadde n'oba tolina mwana at the end of the day ojja kufuna omwana oyo agenda sanga social media inaku zino ebintu bikomawo even after 20 years wozaala kati omwana wajja bisanga nga alina emyaka 2 biswaza okitegeera so bebereremu mu bufunze naye bagume oba tolina kyakukola olina kuguma you have to take heart oba olina mikwano gyo ne gikutwalako ne gikutambuzaako ne gikubuzaabuzaako lwakuba nti kiri already kibaddewo tekisobola kuvaawo ne bwewebuzaabuza ne bwogenda n'olokoka ne bwogenda n'ofuuka omusisita ne bwogenda n'okola ki kiba kibaddewo already damage eba weeri mu bulamu bwo. Kale omukyala bw'atugambye ndowooza abawala muwulidde fuba okulaba nga kamera ey'omwami wo tekutunulamu okugjako kamera y'amaaso ge gokka amaaso ge kuba omubiri gwo kintu kya muwendo nnyo mukiwe ekitiibwa bannaye nze mbabuulira nze ndi jjajja ate eriiso lya jjajja ewaddugala weewalaba lwakuba erange tereddugala liyonjo naye nga mwebeererebu mwebuulirire usegedde abawala bannaye kale munnaye omwana byagenze ne bifuluma nze sijja biraba
era nkunga abasajja mwenna ng'orespectinga abakyala tobiraba byesonyiwa oba bikuweereza tunula eri naye olowooza bayinza okubyesonyiwa ne batabiraba bani abasajja tebasobola byesonyiwa because kintu ekikusika okitegeera n'oba toyagala kikusika olaba nawe omukazi sigamba nti oba oyagala obbiraba but wookwata essimu yo omuntu nakikusindikira era ojja kiraba bannaye mwebereremu abadde Sasha Brighton abagambe abawala mwetwale nga kyamuwendo omubiri gwe kyamuwendo nnyo sooka oyagale gwe olyoka oyagala omuntu omulala ate bw'oba omwagadde tokkiriza kusindika bifaananyi byo mu buli ngeri yonna leka akulabe nga mu meetings abawala bamanyi nti omusajja wona amusindikira obwerere bwo ajja kwagala nnyo n'otamanya nti omusajja gw'osindikira obwerere bwa times akusonga okitegeera natandika okompeyalinga before and after simanyi but wanaasaba Sasha ebifaananyi n'atabimuwa ate n'asaba Sharon ebifaananyi n'abimuwa era tajja batwa Sasha ne Sharon temujja kuba kyekimu era ajja kulaba nga at least Sasha wanjawulo ajja kumanya nti ono Sharon kitegeeza ne Bruce wabimusaba era ajja bimuwa gundi wabimusaba it's better to respect yourself respect your body and everything on you kati ze siyinza kwongerako kirala tukwatagane temuvaawo